Kale kanzige. Thank you. Hurry. Kale. Abantu abolaba Lugogo wano tuli bali mu kuyingira mu kivulu kya Palaso kya Love Fest. Tuli kutere mu Lugogo ku cricket oval olaba ya Balamu bamusanyukirako abayingira dika yakulembeze mu kuteekateeka ekivulu kino ekya Palaso ekya Love Fest Lugogo bali mu kufuna selfie naye bamulaga essanyu abalabi bayingira muli amaanyi wano Lugogo naddala abakyala betamidde nnyo ekivulu kino ekya Palaso abakyala batetamidde nnyo bali mu kuyingira mpola. Congratulations goes to Balam Barugahare era nga omulabawo yekyekwatiddemu ali ku mulyango embeera kati musanyufu nnyo ndowooza asanyusa alinga akoza n'obwebbwa agadanga yakibe bannange mu kavidiyo ko akatono awo ndowooza embeera yabadde wali ku Freedom City ng'abantu bayingira balwana bulwanyi so finally poliisi yabafulumizza nga bwe nagambye abantu wano nti muleke kutinkiza ku mitimbagano kuno nti ndi tiimu Alien Skin ndi tiimu Palaso abasajja bano ne mubawanisa emitima ke kaliaka ke nagambye ku macha nti njagala ndabe Yes. So right about now Palaso Smile jateeka kola biraddala ngeva ku ntobo ya mutima wali gabadde maje mu lukufu Alien Skin kino ekintu Freedom City okujula kiyambye nnyo Palaso jukira nti abantu obo baddeko awo Uganda wange obukujju buli mba promoter bano era mubagireko engalo bana abasajja bajja kukola sente e Kampala bakutte basi ya babataddemu abacuba ndowooza Costa nga namba naye ng'omanye ekintu kye bakola bali mu ku-influence nga bafikidde bweru nze nyambala engatto nzize nga nze kudigida leero public holiday nkya weekend njiriira ddala nze yakola ki Palaso muyimbi wange n'ekisooka Kibanda ya Mwendo Osinze infact inyambala engatto nzija okuwagira ate munzireyo neebake bannange tugende e Lugogo ekyo kireetedde influence y'abantu bangi abafunye obuboda abafunye bataddewo n'ebitakisi wali Lugogo so Palaso abadde ne show eri totally successful omuntu asinze okubeera ow'amaanyi ndowooza asinga okubeera omusanyufu right now ate ayina neke yakoze mu kabakajja nze nina nkubidde simu nva Mmengo abogojjana nedda nsaagala muntu yenna kubabuzaabuza ono Balamu bo baategeera kye bayita pyara okitegeera kakati nekyayogedde ekyakyagulani nakyo kituufu kuba statement yazikoze Palaso mukwano nnyo gwagundi gwa Kibanda Bobi Wine era amukubidde tomanya mbadde nina video gye ngenda oleeta wano video ya gundi ya Bigayi okome okuba Bigayi obucupa ne Bigayi oba alina this it must be the last time okubeera nti mujoge kiki yakola naye muze mu nsi eri y'abantu nga balina ebisira abantu nga bayimbidde enaalimu musuuza nga balidde ssente z'emuke projekiti ne batuuka ewantu abantu ne bawelokaminga ne Harmony naye gwe nojja banga kimyaka nga 3 oli awo bakutunya tekinsanyusizza nnyo Balamu ye muntu abadde asinga okubeera omusanyufu ate atuuse n'agamba njagala ssente za change anti kati ebicupuli bibadde jjukira babadde bagirirako pressure kati ekicupuli awo ekyebiri omwana akikusimba ate kati bingi kati ate kizibu osanga obucupuli obw'ettaano simanyi obw'ebbiri ebyebiri biba bingi era abagambye njagala ssente nga za change ate nno yabadde agenda kyongeza anti nga abategedde eri bavuddeyo bazze naye bannange mukoze Palaso obulungi obutagambika Palaso abadde yeetaaga okusiimwa that is the reality Palaso abaddewo just that omuntu avaako ate na kino tukyembu kiyambye Alien Skin ebadde advantage bonna boleka bafune win-win okitegeera so mukoze bulungi nnyo era abantu badda bajja wano mu comment section tiimu Alien nabagambye nze okukakasa ebyo bye mwogera ng'abantu bano bonna bakoze eki bafunye abantu sikugira ate ne mwekubira Balamu yatidde kino ekivulu okiraba sawa zibadde bbiri
turn up bwetandikidde okugira ku cricket oval tekibangawo kuba abantu batuusenga balwanira era Palaso ebimu ku byafaayo byakoze y'omu ku basinze okufuna abantu mu budde obusembayo obwo budde obwakazigizigi kanaayo kyani embeera batabuse dda era Palaso gy'abadde abadde atuyana nazikala abadde ku speaker wali babadde bamuteekako kiwero kinyogoga kamiri waba akola shows asobola ku speak mwezi nga mulamba ne waba akola wabeeraawo kati ne Palaso wali so Palaso abadde totally depressed naye twebaza nnyo bannayuganda omanyi wane kawungezi tubadde tujja ne twongera okumamu omuliro bannange mulage oluyi lumbi omukwano bano bonna bayimbi baggwanga okitegera ate Palaso ye muntu ali neutral waba music ali apa ko aliene waffe ali apa bintu yatubesebesa mu kofi okitegera kantu kabadde kazeemu katono akali political naye ng'ovuiki omuntu gwe bali omuyimbi ye ng'omuyimbi aba teyeetaaga kubonerezebwa kuba yakola era ne Rastapio ensonga lwaki yamwenda osinze mu mutima mulungi n'abagamba Palaso ebbanga lyonna lyemubaddewo dirwe mumulabyeko simanyi tiimu emukke simanyi NRM abadde awo ate wabaawo ekintu kyonna ekinyigiriza abantu ng'afulumyayoko ku ddoboozi n'ayogera era bano baganda be bagezezaako nnyo muperereza naye nga wa so nze ndi musanyufu nnyo ng'omuntu Martha Mukisa takyayita na ku Freedom City katulinde tulabe oba anaalinnyayo naye akafo ako kamuwunyirira ziizi ayimba ziizawunya Freedom City ziizawunya naye ng'ekivulu kiri totale massive bano abaana abakozesezza olukwesikwesi embooko evuze agudde eddalu gundi agudde eddalu musajja wange bajjo kino mbuto agenda kufata zeemu leka naawe abasajja balidde oyagala bakole ki bwagira bwati embizi atumya luuyi Nteberodi kuliko mujje tulye embizi poko joint nene bwete delivery anno kati aleka bamunyiza anti woba ne sente batuyagala nnyo kulya n'omwana yamuwadde gundi kaadi y'aba VIP omwana agireeta bano abasajja kati yenna balunywa bwati bwebakuba obusimu cricket oval kiri yonna tulose jjukira eri bakadde yaba bagoba mugende eri bajja abakwatira bajja kwayola batange mukuuma obukakamu ekifaananyi kye tubadde tubamanyiddemu kyabukakamu tulinda Alien Skin ku stage ne Palaso ku stage buli kimu ate webiggwa tulina story ya Chameleone Gentime from now to Megatron to Komawo